Gasimbagane Ne Bannamawulire Dick Influence mbabuza ko kulamu nange Peter Kibazo ataliwo mwasize mtyaba 7 ne banyaba batuliriza enkyalero tubaniza nnyo nate program ya feno Gasimbagane Ne Bannamawulire mu studios nina Charles Romshana. Charles buza kubatuliriza abatuliriza abagalwa katonda w'amaanyi katonda wa kisa ate katonda yafuga msima nnyo yakkiriza nantonda nandeeta ku nsi ate ku nsi nensangawo ebyo byakola mukka omanyi guno omukka osobola okubala omukka byonna ebitonde bwe bisa ate osobola guvala oba omukka weguli amazzi wegali light yiyo bingi nnyo byateeka ku nsi aye nabiteekako ku lw'obulamu bwange so mulimo gwange sikusinza ate byateekawo batukusinza ye ekirala nsabira abakulembeze nsabira mukulu Museveni ne famire ye amanye ne Uganda yeetaaga saala because ekijja tetukisobola. Okay twenza nnyo Siraje Lwamabuza kubatuliriza abatuliriza yonna gye muli mbalamusizaako abafunye ebizibu naddala abamu ku bayimbi baffe abafunye akabenje weekend eno abamu ne bafa abalala bakyali ku bisago katonda abasaasire abalamu katonda abawonye n'abafuniddemu ebirungi naddala abayise mu kalulu kayiyala ak'ebikonde basanyufu. Okay tuwe ku mawulire agabadde mu akalulu kabadde ka bikonde omanyi nasinkanye mawo ego twabadde n'omukolo nga tugulawo the next media park. Yes. NBS mweri NBS TV mweri kakati nembuuza mawo ne Siranda wategedde ku lwaki abakyagulanye tebayingira mu kalulu wategedde ani atabayingiza mu kalulu yabagamba mukaleke n'ekigendererwa because singa bayingira DP alegenda kuluvaamu DP ne UPC all of them would have lost singa bana abakyagulana bayingira mu kalulu. Well, on the contrary, I think in Jate FDC and because I'm talking about DP because the Kizibu Chachagulani group ye Barwana ne Mao. Okay. One yabalemesa okutwala DP okuwamba DP ekyokubiri zentalo zibabadde naye but so tebandu wa Desrand ate singa tebandu wa Desrand abali bagenda kumuwangula na bulu almost 40 singa bajja tebandu wa Desrand abandu badde oli omulala yadidde ku Siranda. Now kakato olina okunoonya engeri oli gyaki because mu kokasi bakibala these two independents nga bo akujja kwomu kulwanyisa kwomu nga NRM olina okuloozinga y'omu singa Museveni yalemerawo nti abebibiina babiri bonna bajje wa independent abeera omu kati okulemesa wa independent omu ng'owa NRM omu alina okugwa. Yes. Kakati there for strategy nebeera FDC naka Kyagulani group evemu yezire nga it was a strategy yezire then Siranda ayitewo kakati nabagikozesa bali nebakola akakodyo kaabwe munda kaba mu NRA kajekadizing mubenga bezizaziza okoze mu kwezizaziza fetuba tuyisunamu endagaano ya Siranda ne Mao ngejja kukola naye babera wano nga babavuga lowooza bali serious waliwo endagaano ne UPC ate obuilt ya anti bonna because Museveni abadde ayagala mu kibiina you wanted the abekibiina you get so you are now going to have 3 independents. Yeah, yes anga kinge kibiina tekiriimu singa bakyagula ne bakoze eki babadde balonze kati nga ate so UPC nga natalina ngeri gyajule stewinga ate nga alina endagaano ne DP so kakati kwe kugamba bakyagula ne kati mwekandakandage mubiveemu ewa DP ayitewo yabalagidde bulagidde zidiruzi zaabwe naye ojja kukiraba nga emyaka gigenze. I don't want to believe you. Chora, this time to Barabula.
Bana bakanga oloza bali serious, but the whole thing was planned. Stage. Yes, stage managed, yes. Can you imagine? Anyway, if you become of you, I don't believe in the because then you are entitled to your opinion. No, I'm not giving you an opinion. This is called intelligence. As no gang. Was what we are abo mukago. You see the objective one sikuwa yo munene. Kukuba abantu balonda because bamuwa amanyi. Babalonze yo ba UPC babalonze yo ba bwemwegatako bamuwa amanyi. So that should be the strategy of the week. Okay. Nti abanafu abalwanyisa oli tukuba abanafu abamwejoyiningako because abanafu bano bamuwa amanyi buli bagenda batwala ki batukutula. So they should have gone there bandigenzeyo kutalonda Siranda ne banoonya ani rival wa Siranda at least nemuwa owa UPC yes. You get but boa tetugendayo ngana tubanga temugenzeyo nga Siranda awangula. Okay. Kale siraje tutwaleko mawulire agabadde mu weekend. Amawulire gabadde mangi ddala weekend badde nsava naye nga ntandikira ku mu kooti emisango gy'aba Alani gitambula era nga basazeewo nti jja kutambulira mu kooti bbiri e Masaka ne Kampala olw'ensonga nti omu ku bajulizi e Masaka tali mu guno oguli e Kampala talimu ku fayiro eri mu Kampala kayo kitegeeza basobola kugigatta nga giri mu kooti emu naye giba nga giri mu kooti ezesudde ogwa Kirumira abatta nagwo gutambula ogwa abaami abanyiza omongi ne babakwata ne babasiba abamuli ne bannamawulire abanyiza akubiriza parliament speaker babasiba senior state attorney yagamba talaba bujulizi omusango gubavunaana guba ku audio eyatambula nga boogera bagamba tebanafuna muntu yagitandika kujjako nga IGG ababuulidde whistleblower bano toyinza kuba implicatinga kati gundi DPP n'agamba state attorney jatuogeremu ne bagenda boogeremu nakati oba tetunafuna bakye musango gugende mu maaso yadde nga kino kiri bwe kiti ne senior state attorney yadde alina kuwandikira police bagende naye nabano bawandikidde DPP nti byokola kirabika amoji yabikusindika yabikugamba obikole tolina kubeera fair. Kesi endala esembayo ebadde controversial mu wiiki eya waliwo ettaka erigabibwa nti lya UPDF nga n'omusuubuzi alinako ebyapa 3 amuyita Francis Matovu naye bagenze mu kooti nga baleeta buli bamusaba bujulizi nga omujulizi tulina omu naye ali Somalia naye tulinawo sitowa gyetuteekamu amesitowa ttaka yo twalirimu kuva mu 92 twatandikira mu kyaka n'olwekyo lyaffe kati bagenze okuleeta okugamba sitowa nanyini ttaka n'aleeta container kino ekisenge bwe kiti fuuti 8 ku 8 naye bayita sitowa kati wabaddeewo okwemulugunya ku nsonga eyo kasitowa ne kaddukawo bakagyewo kabibaati bino bicontainer kavaawo bodda ku national issues president yabadde busy with this was international this was local where UPDF is involved maybe local actually it's a personal individual wars not president yalonze abadde babulawo ku kakiiko k'eddembe ly'obuntu Uganda Human Rights Commission yajjuzzaako commission ng'oko ne mukulu Nsubuga yali MP yali spokesperson wa police naye yamutaddeko Simeo n'alonda akakiiko akalala kabadde keereere okuva mukulu Kiveeri yafa chairman w'abakadde abahistorical kuba mu bibiina ebyenjawulo n'alonda Butime atambuza ensonga ezo era n'agamba nti ne sente zino ez'abakadde ayagala kulaba nga zongerwako ku muwendo naddala abo abatasukka abali wakati wa anasobola because nkaaga musanvu sente ezo actually
government eyambibwako ebibiina ebigabi by'obuyambi okusasula sente from Britain? Yes. Not bibiina. It's okay, the government. Yes, the FID. The FID. So now, bigamba nti it's high time birekerawo okuwaayo ensimbi. Government ina capacity nga bazongeza nako okuziwaayo. Bw'aba asobola okwongeza okuziika omufu ku sente zigenda kati president ajja kuziikwanga milioni 5 speaker ne bano ba vice president 3 n'ezo endala of course simanyi jana zijja kuyiiya kubanga alinayo nezagaba era wiiki emu yagabiddeko ne family ya Ben Kiwanuka myaka 5 yagijjukidde oluvannyuma lw'okujjukiza ekijjukizo wano ekyemyaka myaka 5 nga bakijjukira president yakateninga emirundi 2 this year ne last year but when yajja lwa covid yabayise mauna mugamba naye bibiri awo tekamu sente tuzuule ki ani yatta gye bamuziika anti era maybe binza okuwakkulu how he ended up there eyatta eyo issue nene nnyo kubanga ne motoka bagisanga ate Mbaale kati eyo debate nene teyinza nagenda mukyalo so mu bantu abo bonna nga bakulemberwa Benga Kajimu ne Regina yakavoye bwero yaga nti nzijja ontwale gye yaziika teyajja naye bagenze bonna balesomu omwana wa Beni omugalanda Sala tebamututte nawono tebamuwakaye ejja kusabira maama we lwaki bamusosodde taata we simanyi ensonga of course omwana ye yaŋŋambye bansosodde kuba mbadde ntambula naye mu issue zino zonna kuba nawandikira principal judge mwaka mulamba nempandikira DP nempandikira Catholic Church at least Catholic Church ya responding nayo yaleta parallel report yayo netu comparing notes naye DP ne judiciary byafaayo kujjako bwe bavuddeyo nalina appointment ni Justice Remi Kasule nemugana nakubidde nga tola atwale tukujaguza nemugana mujaguza bikinga temumanyi bamuziika nawandikira gundi sejje nangamba mpa copy awu intervene ngeri gyali mukatuliki mulungi ayinza okukiyingiramu nekituuka so ekyongo kivuddeko wiiki eno badde Ebola akyagenda mu maaso president yavuddeyo n'awa yayise correct figure yes nalumba ba Daily Monitor kubanga bagezaako okuzimbagatanya ebintu at the same time nga yakoogera ne minister wa health nagati ate zeyongeddeyo kuva mu district 2 kati tulina 4 n'abalala beeyongedde n'abasomesa mu district ezasooka badde amasomero agasinga tegakola parliament yavaayo negamba ba MP abali wano abava Ebola temugenda mu constituency zamu nate minister wa education yagambye no abaana temuggalawo masomero bwe mba muli congested mu kibiina mutuule mu miti kasite enkuba tebaayo abaana bajja kufiirwa ebibuuzo ate nga tuli ku taamu ekola ki esembayo ne president yagambye nti basobola okugicontaininga tewali kyetaagisa kuteekawo lockdown nga bwe twali ku covid okulonda kwa yala okugabadde mawulire nnyo mu Uganda nti mwabaddemu obubbi obwadde tebusuubirwamu kubanga president wamala okutuusa lake basalawo ani gwebateeka okulonda I mean gundi NRM caucus nebagamba naye muweeyo n'abe opposition babiri no independent omu okulonda kwaze nga bwe kwakoze eki nga bwe kwatambudde no procedure bakola ballot paper bagenda alphabetical order batandikira ku A B paka amanyero gajeno kusinzira ku beesimbyewo procedure bagiwandikawo yebaddewo oba mpandike kyobola Museveni bw'ayagala okusemba wansi anoonyayo erinnya erisembayo yoweri oba ti okusinzira kuba bamuvuganya nalaba nti nteeka kukola ki kusooka wansi kuba talinayo wajjawo abedi wanika bitagirina kati awo bano baleeso abantu 9 abalondedde bw'otunula ku ballot paper era be bantu abasoose waggulu kuki kati kitegeeza baadde balina okutunuulira peeniyo gyeraga genda wansi wakati waggulu ng'ogyeko buno obubbi sipiika bw'agamba nti abali basabye
ne tukola ki ne tubakiriza balonde macha ne yetu wabadde bagenti bakandi Mpozi speaker kye yandikoze bwe yandize nga zokubiriza yandigambye nti tugenda okuta waliwo abasabye tubakirize oba actually n'agamba ne bakandidate kyokoli awo tubakirize oba nedda naye kye baakoze ne balondera eri returning officer okola otya se tubakirize oba nedda for fairness returning officer yakanga nemunagenda kulonda waliwo byemukanyako returning officer ndoza ye yabadde gundi clerk yes aina kubera clerk to parliament yes no he's below the no he's a clerk of parliament he's not but he's a clerk ani yalangiridde results what chengamba of course speaker yalangirira nenga clerk ya accounting officer oba ye presiding officer clerk kakati yandabadde awa guidelines maybe bicho bogamba balance procedure so akaluka yo procedure nanti kyaleseemu abantu okulowooza nti babbye nga nupu emaze okuvaamu n'abantu abalala nga tebalonze aba NRA n'abalala nga balonze figa zabadde bbiri zonna nga tezikwatagana naye nga zombi ate zisinga abalonzi aba participating mu kulonda obungi so wakyaliwo ebibuuzo era tetumanyiwa gibinakira oba banakkiriza oba banagenda mu court for interpretation ekyo kiri awo so ekyo ng'okivuddeko tubadde n'ebirala bingi wano ku muliraane Kenya president yalangiridde cabinet y'abantu 21 era yagituuzizza for the first time wadde oika okugilonda n'okugituuza for the first time kyotegeeza era yakkiriza nti mu nnaku ntono nga 3 ajja kubaawo okugulawo omusomo omuguni gwa umma kisuubirwa nti ajja kubeera ku independence ey'emyaka 6 gya Uganda. Is the new kid on the darling waffe kati? Of course one of father of the nation yasoose right fe twasooka omuyozaayoza kukuwangula n'omusango so obuganyi tubusuubira ekirala nti Burkina Faso omukulu gwe baalangirira mu January bamuddeko waliwo kafyu teriyo kutambula kusukka kuyingira nankoko captain yawambye efuna kikano ebyo nabyo bikyatambula mu maaso abadde alemereddwa okulwanyisa obutujju ebya India bafunye weekend balaba nga tebalina manpower yaba traffic bamala okuziyiza emisango gy'oku nguudo ate nga balina abasirikale ba poliisi 13,000 jjukira bali mu miliyoni nga 8 bagambye no manpower temanyi bakolayo obukookolo bw'aba traffic nga bayimirira ku kkubo naye nga mulimu kompyuta eriko mu kikookolo ekyo kati gwe bw'oyitawo bw'oti n'okisekerera n'olaba kino kintuutu nga bakuteyo banani babavunaana abduction nga ebintu bamafia bazende babibbawo bazende babbawo abasirikale abduction sinnamanya sentence gibakuwanga omusango kusinze niyo obukoso gwa traffic oba ogulina oguyiseeko Russia bikyatambula bwe bityo amasaza ebitundu 4 ebyalondedde ku pisto okwegatta ku Russia president Putin yengulo yabirangiridde nebitambula naye babirangiridde mu butongole okwegatta nti biri ku part of Russia now kati bano bakyanywezezze nga abanaku era wiiki eyo balina olunaku lumu lwattayo bano bebakwamba obuwambi nti mujje mugenda kulwana baseeyo 520 which is very distressing naye nakubayo enkambi ezikola ki ezeyongerako so ndowooza ebyo n'ebirala byebibadde kakati wano mu Uganda omukono gwa nannyinisi ogulira nkuba kimbuyaga ekibuyaga jjo yazze
Mloza mwabadde mutidde gye mwabadde. Bamba afunye effects enyumba z'abambusi. Bangamya kibuye wali endelwamu ku bizimbe zaagudde. Nabaddewo walinga Katenti kadula kugwa. Anza wali nabaddewo kati wembeera wose. Twaliza muli. Kastompe nyama yange empindula nga ngempewo jugoba. Nga njugoba kakati naye wano funawulire mu Ndeeba mu Kampala awo ebitundu ebingi. Bijaga yabukubye ate ekubera mu nemmere yakubye n'amasanyalaze mu bitundu bingi galuddewo nnyo wakatola ekuba amayumba n'ekuba emmere anti ebisibye musinze nnyo tusinza Katonda se ani asinze emmere bangi babeera mu ebyo ebibeera na nnyini nsi kati ebyo ebikube kati ate ne America ekimbuyaga naye you can imagine singa tufuna hurricane gezi ezibeera eyo mu mawanga ago. What would happen? Kano kabali just a simple wind. It is a simple wind. Anti chengama singa tufuna those strong hurricanes ezibera. Well, I'm just imagining the government here fairly prepared it here in case they came. Anti teri twala ngaye tubasabire tebali so tubere ku mavivi tusabe. Abantu mwagala kulaba obonero. Buno obonero bwa anti mukama akoma. Tosoma soma byafaayo ebyawandikibwa bagamba ki natubuulire. Okay, omulamo gwe tugenda okwogerako leero nga bwe mutegedde wiiki eno naye mabega okutwaliza wamu tubadde tulina abantu abadde bawambibwa naddala mu drones emabegakaawo abaserikale ba UPDF bastaginganga road blocks ne bawamba abantu ne bababba ne ku mulundi guno tulina gwe twalabye mu Pakistan era gwe bawambye obutambi badde butambula ku social media ne bamuwamba ne bamujja mu motoka ye ne bamuteeka mu motoka endala ne bamutwala. Fortunately yadde talina ssente nnyingi naye poliisi yatandise okunoonyereza ku bintu ebifaananako bwe bityo. Siragi njagala kutandika naawe ku nsonga naatera nga wiiki eno okimanyi bulungi nti tokyogeddeeko naye leader of opposition yazze mu lukiiko olukulu olw'eggwanga nategeeza eggwanga nti abantu babuzeewo group endala alina gye yawaayo okusooka tebannaba kumaliriza kati kunoonyereza ku nsonga eyo waliwo abantu abalala batandise okuwambibwa naye twalabiddemu n'abaserikale ba UPDF. So Speaker n'ateekawo akakiiko okuli Prime Minister ne Leader of Opposition ndowooza ne Deputy Speaker bagenda kunoonyereza balabe obuzibu buno buvaawa. Kiki ekigenda maaso mu ggwanga? Ebintu bino twakomanga biwulira mu panda gaali Siragi no zo wabiwulirako bo wabirabako mu myaka giri gyabako. Panda gaali kigambo kya Luswayiri linnya motoka naye bakikazaako era yensonga lwaki Oluswayiri lujja kuba luzibu okukola wano. Abantu bakyalulaba nga olulimu ebikolobero. Abantu baye babulawo mu lulimi olwo nga baali bayogeranga lulimi olwo kati bw'ogamba nti lugenda kufuuka lulimi olumu ku lwetwetaaga mu ggwanga. You have an uphill task okukonvinsinga bannayuganda lwaki balukozesezza. Naye Siragi tukomewo ku nsonga y'okukiwamba. Banaleka option nti olulimi luli compulsory ne balekawo n'amasomero agatalusomesa nsinza kuweera mwana wange yadde omuzzukulu okusoma Oluswayiri. Lwaki naye lulimi tugenda mu East African somedde wano ku State House ku State High. Say hi. Nali Mbuya. Nga ndi wakati wa barracks 3. Bugoloobi Mbuya ne Kireka. Naye time yatuuka nga batugamba nga bamanyidde buli ku makya nze nnunda embaata awo zaalinga bina nga tedoziguza abaserikale waliwo Verona Fathers bagulanga obumyuni embaata abali awo Mbuya nga bazikozesa ki babirya. Naye olutawe olwatandika batandika okungwangako 11. Fukuza mbaata fungula mulango nenzigoba nya 5 n'onoonya amanda n'ogafumba n'owutako supu ne bagamba tolya nnyama olimeba wabutwa kati nga nze nakimanyira sigalawo weziwera 10 ambazi guddewo bagenda okugamba fungula mulango nga nkoze eki nga oguddewo kati lubattayito gyoko era nali nsula Mbuya Mbuya awo kunya mama yalina wamaka era wegali yafa kati baakonkona twali mu nyumba nga ziriko emizigo
basooka bakonkona landlord nzirali suda kulirani nyumba za maana ne barepinga mukazi we ngampuli mukazi wa landlord yes nga bangi betoloddawo nga bolingiza bwoti mukatuli obalaba enyumba yonna bagizinzeeko kati ne babomula kati nga nze nzirako saatawaana nakuyamba kufunguwa funguwa nga mbaga nti ulugule kati webali basangako obunyamanyama kusigiryawo ng'okalirira nga bufumbe ng'endala ngikaliridde wali zinga kilo 2 ng'obategekedde senze namutta ne balya ne baganga mwana tamu kati ne bubalaba eri ennene etali nsale oli ku pate omukulu yafudde gwe oli ku pate standard operating procedure bagamba leeta sente konze sirina ne bakuba ekigala ky'emmundu ekifaliso kikadde nga kirimu emitagino ekyasepulingi oba mwalimu sente nga zavaawa neziwagwawo empapula nga nnya obadde ozikwesa ne bakuba nze nenzira mu kitanda ne banfumita ekigala ky'emmundu wano ku bbeeri kati omusajja n'akisika mu bwati ne bagenda n'ennyama mama oyezo na uyevula bwavuze nga eddoboozi likyuse nkoko na mama ngalowooza babbiira be bali paka oyetegeera muga nti ndinsulize wano mu kayumba kanene wakayumba katonda akakaduuka ojja okumusanga banfumise ekitu naggulawo naako enduuka nebayita omwami bamuyitanga Jimmy yavuganga emu ku konvoyi za president n'antwala awo embuya mmiyita tebankuba ekiso ekisanyalaza ne baŋŋamba nti vaawo omulambo gwawuyita ojja okubaguleeta wano enkya akuleese mugamba akutwale mu ddwaliro eri private bajja kubuuza ekiso gye wakoze eki gye wakijje ne bantwala ensambi naye era okuwona eddagala ekkulu lyalinga mbuya nagendanga emisana nga bamaze okuziika oyita ojjo kyantwalira obudde okugenda ku palamenti okulaba ku mulambo naye lyalivu twalaba kifaananyi nemanya omufugwe so okudda ku nsonga standard operating procedure abanga bagenda kulyako ennyama olina okusooka n'olyako exactly bakuliisako tosobola bakuliisako awamu walyako wona eri ennene tebagifaako nekyeŋŋamba zino zewafu eno gyenafu bakuliisako baba bali bamanyiza okukola wali oyinza obbawo obutwa panda gaali mu biseera ebyo yali so rampart ng'abantu bagitya bagyeraliikirira bagimanyi kati bodda mu kaseera kano ketulimu ennaku zino eri panda gaali yali common pool ng'oluusi mulinnya kibaasi biroole naye wano babasengejjeranga eno bamanya nti ono takola ki wano bakutwala totegedde bakutwala naye incidentally kibadde kikolebwa abantu balina mundu nga tebali mu uniform yes nga verere yale nga oluusi kubaako abapoliisi eya uniform akatambi nakatambi kenakuweerezaako nga mulimu bajaasi uniform y'abajaasi gamba nti bajaasi oyinza okuba bazibba kati era bazikola mwabaddemu uniform z'abajaasi incidentally nga ate mulimu n'abantu abalinga abayimbi abeeru nze nalowoozezza nti babadde part of the Pakistan oligo ba Robins naye nabalabye nga badduka mu mmotoka naye ne baleka onoomu omu bamukasuse naye bano bafunye obuzibu bafunye okuyambibwa tebabadde tebakuba eyewitnesses bayewitnesses obadde baga faayo nkwate kakati bw'ogenda ku tteeka lya honorable Nsereko Muhammad yes nti senga ojjawo ekintu ekyo nti okwata olina okufuna olukusa ani gwandifunyeeko olukusa kwaba abajaasi oba abambadde engoye ezifaanana ez'ekijaasi ndeka nkakwati wandiggyewa kamera ekwata oli omwana gwe baakuba ennyo oluli katondo bamutte omukazi nakkiriza namukubye lwa busungu namufuna mu bwenzi atantawaanya batampa buyambi kati etteeka eryo simanyi pulezidenti kyanaakola okulisayininga otherwise lijja kukwata n'abaalireeta incidentally fe abasiraamu tulitya kuba byakwatibwa akatambi kano kagenda kuyambako polisi kagenda kuyambako polisi naye you can imagine singa eyakakutte yabadde alina okusooka okufuna olukusa eri abadde batulugunya kati abantu ababula incidentally parliament speaker ne wagamba nti banoonyerere tebajja kufuna nnyo kituufu lwaki bali bye baleeta
yali jejodongo no yavuganyako ne mukululwa mushana baga nti afe tutuyina abantu musefa kozi jejodongo yagamba nti bali ba Illuminati kati olahero era ono yazemu minister nagamba nti tebaliyo edogenda kubuuza tetubalina naye nga ekituufu bazze babasuula ku kkubo 12 kubagira nga okulonda kugenda bakyabuze okusinziira ku banuupu naye kati bwoga nti waliwo abapya 10 obuzibu bugenda kuba bunene tukyalina challenge nene nti tuboggola European Union tejja kutulagira kukola amafuta gaffe ekituufu tuteeka okulagirwa naye atulagira yatuwa ssente bwe tubanga ebimu ku bibatuvunaana mulimu eddembe ly'obuntu katusuubire nti akakiiko ke balonze okujjuza ku Mariam Wangadya alina tikanaakola naye yayogerako emabega nti nkola naye nkola n'abantu abansinga amaanyi era obulamu bwange buli muki Mariam bwe yagamba Wangadya kati bw'osanga Mariam Wangadya nga yagamba ne Parliament eragira nti banoonyereze nga ne Amongi naye agamba baagala kunzita amazeemu kibiri tajja mukalu manya mu Parliament nga balonda ukibiri abatalinyanga kaawo okuva omusirikale wero yabula yakuira security ye era yali waledi oba yamudeployinga naye ndowoozo yabawa police so tetuli safe okujjako nga gavumenti yennyini yeekubye mu mutima naye ani awamba abantu oli gubasudde eryakatambikalaga number plate kati nga ya civilian balina kunoonya number plate yani akatambika kalagako face y'omuntu omu omujasi kuba yoda yetolola nadde eno era yasembyeyo okulinnya emmotoka n'avuga toyinza kumuyita mujasi okutuusa nga bamukutte kubanga abantu ani ayinza okwambala bambazambala nga bazijjeewa New Vision yatuleetera no series mwewino uniform za UPDF neza police zinako uniform za UPDF disatugandi ziri mwewino uniform za maje okujjako gwayina kini no manya nti uniform yekinyi yekongo naye mu mivumba zijjiramu era zolaba bana abasingo zambala baba zijje mivumba waliwo omukyala yafa n'okufa bambi mulimu gw'omunene gwe yakolanga nga azikuŋŋaanya mu wino ne shawuli yako n'azitwala naye yaliko omuduumizi w'amagye yafa mu ngwa musaasire ndoza yali afuuse mukoowu lwesembayo zimutwala namugamba naye ggwe nino byokola ofaaki ofuniramuwa oli nanyiga n'agenda n'akiropa newa pulezidenti naye uniform z'emivumba nyingi esimple ai tesobola kwawula ku uniform ntongole na uniform nate kitegeeza nteliyo basirikale bayinza nazipangisa omulungi ab'omulembe guno mbadde mpulira era neŋŋamba omuzinaalo guno ogutereza ne gwe mbadde naye nti emboozi ya siraje ey'embaata eyo enyumira nnyo naye enjawulo nti kati we bakwatirako ng'obikoze okinnyonnyoka so ku luli waaliwo impunity ng'abasirikale balinga bakatonda b'okunsi so bw'otandika okukuza olunaku lwa chief justice wakowankugundi Ben Kiwanuka n'ogamba nti Kiwanuka yali nsobya okukola n'amiini engeri gye bamutulugunyamu nga agezaako kuwa beyiro omuyindi eyalwanirira Sango Bay kati n'ogamba nti ate waliwo abantu abakwatibwa mu ngeri almost yemu oba tulina njawulo gy'okoze eki olinga agamba nti okozesa ya district eri nti omuntu tateekwa kukolagana gavumenti ya Museveni kuba ekola ki batulugunya abantu wateekwa okubaawo enjawulo eyasuubizibwa mu 86 fundamental change nti omuntu gyoko president abeera mugezi nnyo bw'aba ayagala okwegaana ebintu agamba nti nze okutulugunya nakugaana negwotulugunya tajja kuvaamu information ekole ki emala so ndowooza impunity eyo ey'abantu abali mu security abakozesa gavumenti gyerina okulwana otherwise eggwanga lyonna lijja kuba nga likola ki lifa abantu bw'omutulugunya tokisobola kuwininga musango ensonga lwaki
ono owa ADF gubakwatedda no kesi yetetandikanga first of all mwalimu okutulugunya yes then bamalo mutwale yes Jamil bamalo mutu se Tanzania yali eganye mutuwa naye Ruhindi yali deputy attorney general yagenda ne bagenda mu chief magistrate naso yalinga affidavit nti amazima ga Katonda mugulu okufira mu kitooke kyagonja tetujja muvunana misango gyali yabufuzi tujja muvunana ki jabutemu kekes kakati bwe batuka mu kooti baloya nga bagamba nti kino kyekirabiro kyemwakuba kati government yasalawo nti oba afiira yakole ki afiireyo kubanga tesobola kuba convince teyina chance tesobola muga nti mute no bwogamba nti yali akulira abatta abantu ng'ogenze ne Congo kubanoonya nga tebakyabatta kati toyina bw'omuta otherwise lwalikyuka n'agamba nti nga bwe yakyuka n'agamba nti kati kone tutuule ku mmeeza ne batuula ne babba sente za kkonyi n'atasayininga nakino bwe kirina okueninga nti abantu bonna baba n'ensonga zonna ezirwanyiza kati mu mbeere bamusibye emyaka mu mbeere baleese proposal ne bakuba kukolagana gavumenti red naye omuntu wafwafwa twakafiirwa abantu 17 kubano abaali ba Royal Guards abantu 7 balwadde naye omusajja tafuna bujjanjabi bukola ki bumutwala bweru abamuyambako bwe bamujjanjabira wano wansi talina liberty ye kati omuntu omutuusa ku kisenge bwoti then sala amagezi okulabe nti okutulugunya okulala tekukola ki tekubaawo kasoke nveko mubulango tukomawo ne RDC Ahmed Katerega mbakulisiza nnyo mubulango bafobo nga butuusiza ku dakiika 12 ezibaleko lisaawa 5 ez'okumakya tuli mu program Gasimbagane Ne Bannamawulire Ahmed Katerega RDC Masaka erudde kozi constituency bagita batyayo kabonera kimanya kabonera bali batya bannamasaka sibabi okujjako eyo ekimanya kabonera wayitayo omudumu ogw'amafuta mwete munaba kukunga baana agenda si kubakunga beswante okufeera ojja bawulira tebakiriziganya na EU semu gy'okutabuka ki guyita ekyazanga baana ab'okukyalo bagenda kwefunira kasente kati tayagala bafune semu giyo yagamba nti agwagala nkya oba agwagala leero takanya na Bobby n'abekimanya kabonera nabo bwe bato bwe bali tugende ku nsonga ey'okuwamba abantu ekutta akati mu ggwanga abantu bawambibwa Masaka olumu wabawala naye onzikirize nsaasira abantu b'Emawogola ne Buganda okufiirwa mukyala waffe ono omukadde Angelina Nabakooza abadde mukwano gwange nga twemanyi ng'abantu bwe twali tusoma primary eyo Musemba buli P7 school twasomanga ne muzzukulu we kakati nga nnyumiza ebintu ebyo nenkola nga omukadde ono roolo yeeyo ngimanyi naye nga sinnajja mu mawulire siina we nagirabako nga bamuwandiiseeko oba nga bamwogeddeko kati nze bwe najja mu mawulire bwe najja mu ngabo nempandiika ku mukyalo lwaki baali tebamuwandiikako ndowooza bwe baamanya bali abakulu nti oba owessaza yeyamutolosa bano abawansi yadde balinamu roolo y'amaanyi babeerabira babayita ba unsung heroes naye nemuwandiikako mu ngabo nemuwandiikako mu bukedde omulundi ogutali gumu n'alyoka amanyibwa ne Buganda n'eryoka emujjukira nti gyali kubanga abamu ku baali mu roolo eno olaba nti eventually bakwatagana n'obote abamu babakwata ne babasiba naye balabika bagenda okuva eruzira nga boogera luddiki era wetubalabira abamu mu 7 nga Amini awambye balina okudduka naye yono omukyala mu bantu abaali committed ku Muteesa abataamulyamu ku lunaku n'olumu bwe ruti mwagwira ddala kakati bwe tudda ku kino kye tuliko ekiwamba abantu bakuula minisita w'ensonga ez'omunda ku makya ng'agamba nti yamaze okusaba omuduumizi wa poliisi amubuulire ku bintu bino
kubanga naye abiwulira nti ate nti bwe kutaba kuwamba nga kukwata bamenyi b'amateeka era omulunzi wa poliisi aveeyo akinnyonnyole kubanga ate tebayinza gaana kukwata bamenyi b'amateeka yadde nga kiba kiyitibwa ekiwamba bantu ate bwe ndaba mu Saturday Vision leero pulezidenti yennyini era naye yakoze ekintu kyekimu ng'agamba nti alabawo obwakijambiya mu Kampala n'emiriraano nga biri bye twalina e Masaka sireveyo naye ebyo bifaananako ekyo tekisoboka wano mu Kampala n'emiriraano so ebitongole by'ebyokwerinda era byonna biwaddeko kopi nti tekyandisobose wano mu Kampala n'emiriraano bakyala kimpadde okuba nga bazinda abantu ne babatema ne babanyaga so ekyo kiraga nti waliwo okufaayo ku nsonga eno okulaba nti eggwawo ebintu bino bya ngeri nga siiti 1 ne bwotwalabiri ebiseera ebya Obote n'Amini lwe twalina panda gaali yadde genuine mu butuufu ebitongole by'amagye ne poliisi n'ebyokwerinda waliwo lwe byakwatanga abantu abo nga bayeekera naye n'abalala bangi bakozesanga omukisa ogwo okukoleramu ebyabwe bingi era bingi ebyabusaba nabaga nti Kateregga yabuzaawo lwa mushana lwa mukazi Siraje yatta Kateregga lwa bizinesi nga tebyayina kakwate n'akatono n'ebyobufuzi ebyaliwo kakati ekirungi ekyoku mulundi guno nsanze wano Siraje ayogedde ku bitongole nga Uganda Human Rights Commission at least waliwo ebitongole ne bwe kiba kibadde omuntu gy'osobola okwekubira endulu ekisooka yeddembe ly'okwogera n'okutaakaka nenzija wano neŋŋamba nti nno nakoleddwa bwe nti era abakinkoze bayinaayina abalwanirizi b'eddembe ly'obuntu n'ebitongole by'ebyokwerinda baba basobola okusinziira awo ne batandikirako luli ekitaaliwo luli wabanga ofa kisi bakitaga kufa kisiiri bakubuzangawo kyofiisa ate n'ofa kisiiri gwa abitegedde oba gwe kituuseeko n'osimattuka eddembe eryo ery'amawulire akakiiko eddembe ly'omuntu akakahajjati wangadya ebitongole by'ebyokwerinda n'ebirala bingi ensi kati global village so ekintu tekisobola kubeerawo nekiba nga tekiibeeyo ekirala ekyeŋŋambye mukulu Siraje kwe kuba nti impunity ey'abali abaali balufuula ekyetteeka okujja nga abafumbira embaata mu kiseera nga kino kiyinza okuba ekizibu kubanga era Siraje yandibaddeko gy'abaloopa ne bwe yandikyogedde obwogezi wano waliwo abandikirondodde era bandikwatiddwa infact Masaka nakalaba keesi ndowooza 2 emu yabadde ba Kitanda mu disitulikiti y'e Bukomansimbi bano ab'enkaayana z'ettaka oli adde atutta amagye ne gatulugunya abalala battunka nabo ku by'ettaka omuduumizi w'amagye Brigadier General Deus Sando olwakitegedde n'asindikayo omulungamya w'ebyobufuzi n'omwogezi w'amagye ne beetonda ne bakakana bali okwetonda ate abasirikale ababadde bakozeseddwa ate tekyakomyawo bagenda bagira ki bagenda bavunaana era keesi endala era yabadde Sembabule ebyo tebyaliwo luli biyinza okuba tebyaliwo I agree with you naye n'ebyokutyoboola byeyongedde maaso baba nga waliwo measures nga waliwo emitendera gye biyinza okulongoosebwa lwaki bisigadde bikyali bingi because ku mulundi guli ogambye tebyaliwo naye kuwano waliwo byetwandibadde lwaki tebayigira ku bannaabwe lwaki tebabonerezaayo omu ne bakifuula kyabulabe nnyo okuddamu okuwamba omuntu because kyamina kye mubakola mukyogerako bwogezi ne mutuwa impression nti kigenda kukolebwako naye ne kisigala nga bwe kibadde nindozera nga bwe nkugambye be bakwatako babakangavvula lwaki tebayiga bannaabwe ak'omu Pakistan oyinza okwesanga nga si bajaasi nga baki waliwo enkugambye nti nno okubuzawo bwe kwatandikanga
nga ne Lwomushana akozesa omukisa okubuzaawo Kateregga atwale ekibanja kye ng'ayina emmundu tubadde n'entala wano nnyingi nga mu Uganda okufuna emmundu si kyekintu ekizibu ennyo ate nga unit nene koze eno unit baletere wansi ya 10 kati okusomooza okuli ku bitongole by'ebyokwerinda kimanyi nti nabo kibatudde mu kifuba bajja kikola kwekwata abantu abo kwasirowooza nti basobola okubalema bulijjo bazze bagambibwa nti bagenda bakwata naye tetuwulirangayo nti bamukutte yatulugunya oba yawamba gundi ne bamutwala mu kkooti eno keesi ezo zitera okubeerawo ziriwa naye kakati katutunuulire kino ndowooza kyawaawadde nnyo kakati okusomooza kuli eri bannaffe ab'ebyokwerinda okulaba ng'abantu bano bakwatibwa kyayitiridde kyawaawo ate kisika yalinga misana ba investor paka nadde ndaba TVM nga waliwo abayindi olw'olutobazi baluzimbamu amakolero kakati ono weero si adde agamba omuyindi sebo guno omugga guba buyindi wandibadde osobola okuteeka wano ekkolero eno ensi yange n'omuyindi namudamu nange ndi munnauganda ensi yange gwe nga naawe ensi yo gwe omuyindi gwe kakati tuli mu kusa emyaka 5 bukya 5 egya Idi Amin bukyagoba ba muyindi muzungu naye era okusosola mu langi tekugwe ate saidi zombi zirina okusoomooza okwo ffe bakaddugala muteesenda bakagongolo musosola abeeru nabali babasosola so ekyo nakyo kirina okulwanibwa omubaka Opoloti yali ku Uganda Media Center kati mbaka wa Parliament ali mukaweefuba okulaba nti wakiri abayindi batufumbiza ku baana baabwe kuba emukusonga Amini ze yawa nti bo bazaala mu baana baffe naye ffe tebatukkiriza kuwasa mbaabwe kati kyaga nti mwemuba mwagala abayindi tubatongoze nti mwendi erimu ku mawanga agabadde mu Uganda amannansi kuba babadde wano emyaka egisoba mu 10 kale naffe twagala mutuwe ku baana bammwe yaleese ekiteeso mu lukiiko olukulu lw'eggwanga yakitandika naye resentiment weeri kakati oyinza okoza nga babadde balaba akatambi nga ndamuyindi batubadde be nabyo mwebiri tulina okwerwanako mu mindset ekyo tukigireki nadde mpula comments z'abantu ababadde bakalaba nga singa yabadde Kateregga oba Lwomushana nebaga Pakistan asajja batunyagadda be balina monopole y'okuleeta kwane emmotoka nga boogera bingi so ekyo nakyo tulina okwerwanako okukyejjamu saidi ffeffe ne bannaffe bali bamusiga nsimbi abayindi kansoke nveko mu Bulango nkomewo ne Charles Lwomushana bakulisiza nnyo mu Bulango baffe obwo nga butuusiza ku dakiika emu ezakayita ku ssaawa 5 tuli mu program Gasimbagane Ne Bannamawulire. Charles Lwomushana, ensonga y'okuwamba abantu abagambibwa okuba state agents kubanga twalabye oba uniforms zeringa ez'amagye bizze bibeerawo bijze ne mu lukiiko olukulu olw'eggwanga naye tulemeddwa okutuuka ku nsoloboto y'ebintu bino. Agambye nti wano Ochola tasobola kulwanyisa bintu bino nti ye bamuwambako nga bawamba n'Ochola bawamba oyo omwami atuwa information abantu batunulanga butunzi nga gaba ba security naye nga bagenze kubatulugunya so agamba Ochola tasobola wakiri mbo bali abasooka ba IGP bali bagenda Ochola munafu ya nnyo bwe mutyo bamuteekako mu myuko w'amaanyi buli omu alina opinion ye. Ochola mukadde wafe Ochola ali professional kakati yakugamba si mulimo gwange kubeera soko scene crime officer si mulimo gwange bola ababisoma nti bwoza omusango ajja okujja kusiima kati si mulimo gwani gwa IGP. Please he is the inspector general. Police are inspectors. He is the inspector general. Kati
ate si mulimo gwa Ochola kubeera DPC district ina police commander there could have those commanders are there si mulimo gwani gwa IGP tu bobanga oli bya operations walo directorate of operations go walo director ata abandi those directors are appointed by the president so akati Ochola ajabe director wa CID. You get? At one time he was by the way. Chovolaba ne mukuru Kahingo tafire agamba nange simanyi. Yokumanya yino okufuna ki report. Brief, yes. Kati waba wakufuna report awandikira IGP. Awandikira mukuru Ochola naye na awandikira bukikwata ko data report. Naye wajirabira. Tabira yo ku ground. Kakati ono be yakolanga Kaihura ogenda Kaihura mu police. Kaihura was a political commissar. Then why was he misplaced? But he's one of the longest serving IGPs. Akati ombuziza bikigo. Ediba no ediba kamseri MPs haina ediba li MPs tebali weka mu mwana anze ngala luweka mu mwana yafa but yafa kati byombulire byakalekirwa na musibe na waliwo nyina mukwano gwange muganda wange mukiga kukeso wandege yawo wotesira keso kafe sajja mukiga keso wandegera kakati mukigo oyo yambulira ku Sergeant Masaba Sergeant Masaba ngaavuga bus eyo yali Ireland ojukira zino bus za Ireland twazina mu People's ne UTC Ireland buses olungiri zari zikaba kayina karobozi kazo buzijukira sala zigende wala ngajinja ngojulire eri no mayo Ireland yiyeze kakata Ireland eyo yayitanga mu military units ruwero wa nge ekima abakozi ekima abasibe amajega akwatanga abantu ne gabaleta ku units kati yonge yitayo ne bakima ne baleta ku military police wa CMI whatever it is now kati Masaba yali amanyi yawuliranga basi za kimanga baganda yavuga mugisu naye nga basi bwayite zikimachi zikibaganda zebayitanga basi za baganda basi eyo basi eyo layirana ng'ekima abaganda bwayita because bebateranga okukwata ng'abayekera abali ku police units kati olunaku olumu agenda naye nga mama nyabo nkaba ndozo gimanyi ingeri je mukaba nga abanyize kakati yawukana haka gwe bakunyigiye ukabotya yamawe mama nyabo kakati mwine nkabe yamwe kakati kati gwe yeri etya no fach officer kali zamule we say no fama mije kakati kati nanga nagenda okukulira ona akaba ngatakaba nkabe ne yamwe ngakabo nkaba y'olugisu ayo mama gisu batera nyo okugumira pain nga babasala mbalu yes right hakata nga chimususeeko naye nkambe eyo nga yagisu nagamba runo ruliwo mpawa atali kaba brumaja kaba brumaja kakate we information je yampa erinya mpawo atali kaba weligira okay yali basi Ireland etwala abantu naye ya kibanga abaganda katukumasaba abo bulijjo bakaba bwe yawulira mu omuntu owenjawulo n'agamba mpawa atali kaba twayagenda obutakaba kakati tuina muluka mpya gye tuina is a drone now drone
America badde zikozesa nnyo okutta besuubira beteebereza okuba beeyogera okuba abalabe baayo mawanga amalala those drones kati minibus yajja simanyi ku lwaki bano abavuga amamotoka bagiyita drone. Those are fast. No, because the drones za mubanga. These are aerial vehicles. Some of the driver babayita pilots. Yes. No, ibelengamba okay fine. The most important bagiyita drone. Kakati bano gye bakozesa tebakyakozesa baasi eri Leyland. Kyolaba bakati mu Pakistan ono nze nabadde ntunuulira okusinga nnyo engeri gye yakaabi wamuwulire yokuira engeri gyakaaba such was the attention alakanyize byanoonya. Now kakati nawa statement nga Besigye ne Kyagulanyi basinkanye ku Hotel Africana bateekako omukono ku kiwandiiko nti singa mukulu Museveni anaddamu okubba obululu mu these by elections bajja kubaako kye bakola. Remember? Naye nga Kyagulanyi yakubira Besigye amubalayizinge. Besigye n'abaako bakola ki baabako bayita nkyanoonyereza ani yaleetera ekirowoozo ekyo Kyagulanyi okukola statement bwe baakalulu ojja kukola kye tugenda okukola. Now but nga wabadde otunulira mu historia ya Besigye civil price gyabadde ayagala okukola ng'egaana okuseetinga takoowa tu bwe yakola red card biki ebyo byagira bano tebamwegattako Kyagulanyi tebamwegattako. Now but after by elections nga naye ate olaba zino by elections wogamba nti babbye kati nga Kasoroti we bajjira akali calvedation candidate yali wa FDC yobadde ogendeeyo mu Gwenzooli nga candidate wa FDC nti ayandibadde ayita kukola ekiwandiiko ekyo yandibadde Besigye right but this time ayita nga ye Kyagulanyi kati nakola kyetu nengamba engeri gye basayinize kino you are going to see escalated violence. Obumenyi bw'amateeka n'obutemu bugenda kweyongera maaso. Bw'olaba ebyo nga bano beekosa statement balaba nga babanga abanafu naye kasita bafulumya ekiwandiiko nga bali babiri ne babaako kye bakangakanga tugenda kukolako kino kakati gwe tunuulira ekigenda okuba ekiddirira ate ekiddirira ebeera escalated violence. Now kati eno violence erimu bintu bibiri. Ekisooka is action, then ekyokubiri is reaction. Nti kibazo yatera oku wa stories ezo engeri gye bakuba abasirikale ba Obote awo Kawempe nti bwebamalu aba UFD bwebamalu okuba abasirikale ba Obote abantu ku kaalo badduka nga bamanye ekigenda okuddirira amagye g'Obote nga gazze. Yes. So bano abakuba abasirikale ba Obote is now action. Now the reaction. Violence. Yes, but ekivamu ekyo is now the reaction. The reaction. Now wabanga obadde tobaddeewo abasirikale ba Obote bwe bajja olaba balalu nga tonoonyereza kino kivudde ku ki. Right? Bajja n'obusungu bungi. Ate olina okunoonya kiri nti ku lwaki ejje lino bwe liba lijja gye mulaba n'emmoloka ezo nga lirumba ng'eddalu. Ku lwaki tonoonya okutonera waliwo akawuka kali black nnyo bwe kayingirayo mu saati ensolosozi. Ensolo
bagiyita nsolosozi nenga sira bansolo yayo kakambwe the pain it inflicts nakakuluni kati ko mukinya ko wasiga ziriwaye kinya akire kukola kakata petkaita omutonezi okay kakulumana bwe katono kali very fast kama lokulumana kaduka position it's endala black yes black actually baluyita obalubwa baluyita lubwa sinsolosozi eri mu kikata kati bagiyita lubweyo that katonotono kawanvu kali very fast bekakuluma wano ogenda okutuukawo nga kagenza awalala kakati therefore bosangoli dik mbulenga yekuba manyota yakulaba embwanga enonya lugongo nga yerumaluma kakati nawo dikola yekuba dik ya mulalu bwebanga tomanyi kivudde kuki ogiyise olubwa yes olubwa simanyi kati gweyagadde kwogera nga Museveni now therefore kati tulina okunoonya those units eziri kutonera olubwa oba obubwa obugenda obubwa obwo obutonera nolabanga nga reaction y'amaanyi now kakati mu byobufuzi ebiriwo olina Muwanga Mpuuga Axis Muwanga Mpuuga ne gurupu ye bali mu DP of course ebibadde mu DP obimanyi ebiwaye bibaddemu okutuuka lukola union ne begaana kakati Muwanga Mpuuga group those migratory they are migratory politicians batambula manyi bino byebitero kutambula nga bigendera ku mpewo mbere yensi azajja tokubye nnyawo linda deyo kuduwa endala ey'abantu nga Muwanga bayisa migratory yagiboneye butambala enyonyi ebiri nti mu sama bibeera Bulaaya mu winter ne bijja ate kati ono kyategeeza nti batambula tebali settled bava eno bwe bava eno ne badda eri yandigaye bali nomadic no era kyekimu these are migratory these are migratory banoonya ki bagenda na budde kakati ojja kwasanga mu DP basange ne chapa because tebaliwo okwedifendinga anti they are not on the show ate obalumba but have attacked them mbeera gy'onyonyola anti gwaga wave yes tolabangako ng'ekinyonyi kibuuse kyo kibalira obudde ne kibuuka ate ne kibeerawo munankane nga kikyayaya mu bbanga floating kakati nabo bagendera ku mbuyaga bamanyi okubaza obudde kati kino ekimbuyaga kyabadde wakyagulani luli kyali wanseya Sebagara hakati eri kibadde wa Besigye ugamba babeera babaza they have those so those are migratory politicians kati turi mu hotel africana sorry Makerere ku reunion bo balaba Kyagulanyi yes nga wagenda kubayo kimbuyaga right kati as my bamulabanga yalimu omuzinzi as bagamba nti yalimu amasanyalazi kati as migratory politicians yalimu pulse as migratory politicians jabali ne bavaayo ne bajja wa Kyagulanyi so who was Kyagulanyi kakati nga Kyagulanyi yali fire base crew fire base crew NRA weja the National Resistance Army yajanga teyagala organized political dissent kyolaba yagane bibiina proscribing tu nerwanisa atenge rwanyisa ne Kerezia irwanyisa amadini ezao cultural institutions no bwakabaka nayenga ebizao mu prohibitions the law that brings in the kabaka is a prohibitive law wajja kubeera kabaka atakola ebintu tegamba wajja kubeera okabaka who will enjoy the following nabyo mu ebiri you need to read that law kakati the because he's the only citizen akirizibwa okulonda naye nga takirizibwa kulondebwa now so this law yalekawo abantu babiri abayina population yalekawo Dick Nvule
moderator wa radio program because you have access to the population. Chovala wabanji kati abali mu parliament, most of them are musicians. Sorry, most of them are talk show hosts. So yeah, media actors. Not most really. Okay, a sizable number. Nembala ya wangula no ono mfutaje mfuka wa Mpala. Wampala abadde wonyo ngabalo Wampala MP. Yali kutalk, he was a panelist. This is what abera ku radio bimeza biki. Politicians abedda the kawanga semogereze mwe bava kati bayina obavirayo. It's extremely space. The proliferation, yes, space in tono. Katinesgalira abamiri ayokubi. And the space has been killed by the regime. Anche kugamba chekunyonyola. That's why I'm saying very slow that tugendera wamu. Kanati mbade mpuliriza program in the morning. It's called Kaparaga or something, you know. Wano ulira kakalamu. 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 Okay. Kakati kana kakalamu. Of course Kaparaga ya jikolako. Kati wado ulira kakalamu. Kakalamu. Kogera ku musicians. You get? Yes. And it's a popular program. Yes, very popular. Barenjuliza alima jituwe wale bintu bateka mwao baby jituwe bintu webitu. Kakata yo program promoting a musicians. Yes. So the Chaguranis had two advantages. One, as a musician buying a space, which other politicians jabataina. Two, atenga bo babakiriza okole bivuru. So these rivers are rallies. Now, batu a certain level nga politicians okuleta abantu kunga kola rallies nga bayina okukola musicians. So Museveni nga yina bakamiliyoni ne group kakati nga Kyagulanyi yanoonya ebesiki. Badde nebuuza the other day. Kyagulanyi twatambula naye mu kalulu ka 2011. But bwe yamala n'atanga okunoonya opposition. Ngola music size biki byonna biri anonya besije music amukubira n'endongo tebakiriza abantu kuyingira naye bamukiriza ayingeyo naki n'endongo ayingereyo n'endongo. Now so that's one area yaina fire base crew ata ina akola rallies mu bivuru twala n'enkuka, it was a huge rally. Ujirabanga, it's a big function tokkiriza kabaka kukola politics. But Kyagulanyi ayina the same audience telecast live nainga it's politics. Now then walwondala boxing clubs ojogoberere boxing clubs si ojogoberere walwe ebiseera nga wabeeranga wo abadduka ku nguudo. It's like bali exercises naye nga kugenda kulaba Kampala yona corona wajudde nga tebategerekeka naye phase yaliwo. So mu fire base crew eno ne mu bikonde actually ogobera Kyagulanyi abadde mu network ze bikonde mu mugira zebra. You remember zebra? Bwe yagenda okubyogerako bamukuba amasasi. Ibamukuba amasasi yali mu bikonde ebyo. But botunula network ze bikonde ezo mwe muva abakuuma not gyms abakuuma betting houses. What you call Kanyama. Ate mwe muva abakuuma amabaara. And those are too many. Njagala ozibiriza amaaso labe abali mu industry aba Kanyama and they are networked. And Kyagulanyi member wa those groups. Kakati wayingiramu bingi. Now bwe biyingiramu ne barangirira. They declared war. Government tegenda kumala myezi 6. That was a declaration of war. Two, naye nga bavudde mu kulumba ekibuga ne bakigala. You remember? Naye bw'olaba engeri gye bakigala, it was a very good military plan in Ngala because they were able to close it. Terminals ze bali balondanga nga bateekawo amayinja bateeka ebipiira engeri gye babiteekawo security y'ebipiira ebyo intelligence yabyo ng'olaba abikola is a professional. Therefore ne wabeerawo what you call a reaction. So the National Resistance Army is reacting. Naye
rubwa rujuruma kakati naye problem weri nti tesobola kusigala nga bwebadde yagala eraga abantu nti kyeri because kyebadde eraga wazerai nti mukulu Museveni bw'omuwoli kati naye akomyawo yali yagala kukulaga nti bw'onkuba oli kati nze am Jesus Christ ngobeerayo Jesus Christ kati nange ndi mulokole nja kukuwa olubu olulala nawo okubeyo kati amazima gavuddeyo ensinzira y'oluba gye rugira. So this is a reaction campaign of suppression of an armed uprising. The other day kibazo walwaja nanga manyi munange walu gwenkugobe akugoberera naye bintu byonna byebyo linkawanika ku mazzi tuli mu lutalo naye bibyo nenga okay let's give it time kakati olaba ne mukulu aradisa badayogerera mu noti mfumu these how pastors abaliko omwoyo engeri gye boogera shabala ayogeranga nabbi bala shala babala tandise ayogera in tongues ngagamba bayinza okubanga sibasirikale naye balina uniform naye balina emundu kati mayagala kukuwa wano mu second emu tulina budde eno unit eyatutono mu Pakistan ekikulu nnyo ebadde n'empisa. Yes, it was a restrained power. Lwaki oga nti erina empisa? Bw'okkiriza nti ebadde mumenyi w'amateeka ebadde eze kubba because baba basobola kumuggyako sente zino nga tebamuwambi. Yes, bo ne bazimuggyako ne bakola ki ne bagenda. Kakati groups bwebanga unit teina mpisa. By mpisa I don't mean discipline in affair bulijjo engeri gye mubuuza. You know what you call disciplined forces ebya ne command ng'egondera command n'engeri gye yeeyisa. Empisa you are referring to yandibadde eri more havoc. The disciplined force what you call a disciplined force. Yandibadde oba ekubye n'amasasi mu civilian. Binga yalukoze ebintu bingi. If it was actually 99 zino 99 oba police oba kinga teri well trained. Actually ngeri 99 but I don't know kuwa masasi mu bank. But you see if you have got a unit nga menya amateeka nejja kurobala okumenya amateeka eri ku scene nga bo badogiraba ne wayimira aba boda nga bangi nga nendala zijja nga they even filming. Forget about filming. You see njagala otunule boda ezize eziyimirirawo nesigala nga zaaka pichiwe nga yinyi nga ziri yes. Now bwebanga tezaabadde zaayo simanyi bwezibanga zino boda zolabyeko siza part of that unit, that group eno group yandabadde epanikinga because teziinaako intelligence. Yes, ziyinza okuba CMI ziyinza okuba amagye ziyinza okuba ki ne babakuba amasasi. Now bwebanga sizaayo then it means nti bano security gye babadde balina was thorough. The security gye balutwalaba because bwabanga bagana nti you know this is a choke point bwe tugenda okukolera waliwo choke point nga bamanyi wano toyina wogenda okudda okomye waliwo amakubo nga bw'oligoberera waliwo welituuka nelikola ki erikoma olina akugwira ng'oli ku level eyo tosobola kudda mabega tosobola kukola ki choke point ni oba nga bamaze okulaba eri bagoberera force chejja because you know kubeera ku radio you know kubeera ki that means mbeera ku higher level then nga mwina intelligence emala so bw'olaba nga unit ekola kyebadde ekola nga teri panic ate nga eri armed. Yes. Then they are not your usual robbers. Okay. Because bana ababbi ababulijjo bomanyi bw'obalemesa 1 or 2 minutes baba bakubye ebyase oba bakubye ne bakugonza ne bakuyingiza. But you see these ones bakoze what Kanyamazi do ordinarily, what a professional force would do engeri gye bakuyingiza mu ki to restrain you paka we bakugonza ne bakola kye baagala. Kisa nakufuna ku video no we molokendo gye bamutwaliddemu yabadde yiye
nedda bamujje muyiye ne bamuteeka mu probox because you know so that means then they had their own fuel jabade bayina is enough now so how do they use their car katso inokugenda ononye ntene moloka yabadde yabwe o bagibye because if you use your car tosobola kutwala banga dene now the so where does this force use this unit fall to ngeyagala sente zachi because bobo tunulira ekiri mu Uganda leero basoroza sente soroti actually soroti wa bukede abamukubye yakulira petrol station nanyini petrol bamukuba waluna abala babade bagala enguudo ne basoloza naye bobe basoloza tebatta bantu you get which is qualitative. It's qualitative. Global. No, qualitative. There is improvement in that force. The command is good. And they are good at their job. No, no. Chanda bade chikwera likiriza. Singa babade bagenze batta. Singa babade batta, then they would be weak. Yes. Abatta babera banafu. Nene basobola ogenda mu kifongo ekyo in broad daylight ne bawamba omuntu successfully ne bamujjako sente ne bamudropinga n'abantu nga tebakwatiddwa no atenga mulamu exactly nonanga tebagala kutta oli bamukubye wa petrol station kata choino no kunonya those circumstances choino kunonya why when you are looking at the qualitative when you are doing qualitative analysis of the quality of this force. Because it's a force. It's a gang. It's a force. A force sounds like organized. It's organized. The question is, it's unlawful. Okay. But it's a force. It's a force. And a interior ground. Sugante ekwera wabweru wa Uganda. It's within the interior. Within, yes. Kumsemena wani kananga sila bahau. Mukampala, this is supposed to be crime-free zone. Okusinzira manji gali na wano. Yes, but olina akosa ne northern bypass, which is a closed road. You get? So bobo tunulira katolina okunonya percentage. The percentage of fatalities nga enforce erumba. Because the hardware, cheap hardware, you remember? Bafa. But naye waliwo wanabalala masanafu around masanafu there batwalawo sente nyingi nnyo waliwo abaafa waliwo ne kalweri ze batwala aw'emigaati dedda naye omupoliisi yafa yes, okay. But mbadde njogera ku lwevene ebaddewo recently nti bakola bw'otunuulira the rate of fatalities on civilians is less than it gives you the doctrine of this force. Ono mukono webakuba mu supermarket omwala bamukuba amasasi bakuba masasi. I'm not very sure that girl was killed. Bamuta not afa you see the behavior of that force, and yet orders ezigiriko wano mbasangira mubatte. So kati naye gotunulira loss of money otunulira egere government ejiri acting mbadde nkuyita ngamaliriza ntutunulira how this force reacts. Now, is it political? Because bobanga therefore it reacts like that, then it has to be a political force. Political ambition, political objectives. Okay. Political objectives. Chobola abajogerako are also politicians. Waro reaction ezijja therefore kutunulira tulagawa. That's the fundamental question. Tulagawa and but ninkuzayo wa masaba mpawo atalikawa chwa lum Pakistan yakabye mu so there are two options. One is soka kwesabira to pray is chenzikireza munyo. Then ekyokubiri is to talk to talk about the incident.
no bali on RDC bo wazimanyi yogere na bale abantu batesaganye so kama tebaina capacity to repulse abakuba ne baba malao. And then you will have drones, because there drones, they are bwezbanga teliziri intelligence led. You see, one drone which is intelligence led nti ugwetwagala is a dick and reason is zino. But there is when you are looking for intelligence. Yes. No kwataliri diki omujeko simyeze nebirala ofune gwa badayogera naye. Kati nosanga okwato okufuna omuntu omunga mwino okwata abantu 10. Because you are looking for intelligence. The cost is high. Tumuina intelligence. Now, so question erinti reaction ya mkulu Museveni eina intelligence. Oba fuse kayora nga basize. Iroko oyore ngabo unonya omtonezi olubwa. Yes, and I see problem jaine nene is taina intelligence kat drone zunonya lubwa na hizi kulinya everywhere. Okay, kanzo kenve kombulango tukomera akulisiza nnyo mbulango bafobo nga butusiza kudakiika zino abiri ezibula yokolesa wa omukaaga tuli mu program Gasimbagane Ne Bannamawulire. Siraji njagala kuddako ewo mulama ogusose tugumaliriza ku nsonga y'ababaka ba parliament gyengeri gye balonzeemu abo abagenda okukiikirira eggwanga Uganda mu lukiiko olukulu olw'eggwanga olwa East Africa, parliament ya East Africa. Engeri gye balonzeemu yalese bannayuganda abamu nga bagamba nti beewunyiza nnyo ku ddaala lyabwe engeri gye balonzeemu. N'ekirala waliwo abamu abataalonda abanukubaga tebagenda kulonda nate numbers ezalonze zalaze nti oba oliawo balonze nabo bwebaba tebalonze then kiba kitegeeza nti wabaddewo multiple voting ku babaka abandi badde balina okulonda nti oba oliawo ne ba officials kiteba kitegeeza nti abo balonze. Anyway, naye okukakkana nga balonze nga bwe balonze era n'ababaka bwe batu bwe bayiseemu. Siraji kantandike naawe otunuulira otya okulonda okwengeri gye kwabaddemu era kabonero ki bwe kookalabamu kulonda okwo? Ekisooka byonna okulonda okwo kwali tekuli popular wano emabega. Yali Mbidde Mukasa yagenda mu kooti ya East Africa n'alwaba. Yes. Nasinga n'omusango ne batandika okuleeta kati badibetingako. Luli balondanga batya? Baweerezanga be baagala ekibiina nga tekifa kuba opposition. Eteeke we lijja ina emyasala amagezi n'esigaza ebifo ebisinga obunene obungi oba okuteekawo ekifaananyi nti nabano mwebali ng'eraba erina sugar bowl ebikenembi biri awo tebiginuunako kati ate newajja etteeka nga kikenembi kisobola okunuunako ng'ogulawo ko katono kifunawo akasukaali naye nekifuula weapon nti efunirako abantu baayo. Nali okulonda okwo FDC kwe yasooka okuzira. Honorable Mbidde yankubira essimu nagamba waayi aba FDC basazeewo okuzira okulondako naye nze mbadde njagala okwesimbawo konze no tebannasalawo baluwa gyendabye mu ofiisi ya Right Honorable Speaker. Yes. Ega FDC yawandikibwa alaso egamba nti mutuwe yakadde twerowoze tulowooza nti basaliddewo ddala nti bavudde ki bw'oba olina akatuli wooyita genda okole ki era akatuli yakanoonya n'ayitayo ogwokubiri n'afuna akatuli era yagenda n'alinnya akadaala ku function eyaliko President Museveni agamba nti this is a good dip awo ekigambo kiva ne namboozi n'aleeta bad dip kati awo bati nali ne Mukasa Mbidde nganyonyola ekyo sigo on the program yinga agamba bwe baali bajjawo bateekayo vote of no confidence muziwa Margaret Ziwa nga chairperson nga speaker nga speaker wa Parliament ya East Africa. Very good. Mbidde teyakiwagira era yamuwoleriza yali omukubamu balwa yabe teyakiwagira naye ate nga
abavudde mu Uganda ate nga bebaseesaamu nga be bamugjawo kakati mukulu awo Museveni wasinzira ogamba but it's very interesting ate wa DP yatunulira Uganda nangamba ono ne bwabanga wa NRM naye waki wa Uganda kati wa Uganda kulwaki mu mujjawo yali kutamu eyokubiri Museveni wasinzira wasinzira okumuyita tamu ejja esooka yayingira atya era ya DP the second time kwali ekyaziwa kwali ekyaziwa kakati bwe bijjawo bwe bityo nze ndowooza ebibiina ababaka mu parliament bisobola okuteekirira naye nga yena esinga majority ne babanga batunuulidde ne kuba independence abamu bali leaning ku NRM yababala tebali nekino ekyakoleddwa kyajeeyo kyayanise nti n'omubbi asobola okwebba notuula mu nju yo n'olusalo n'oli omugaati nga abagenda okukwata n'ogubba n'ogufubako mu nsawo kyabadde kiriya nti NRM erina okuwangula ebifo ebyo mwabaddemu okugaba ssente bakandidate abamu baagala emitwalo 10 MP afuna miliyoni ng'enkaaga full package n'atwala 10 ne mbaamu ekigambibwa kitannaba kubeera verified n'abalonze babawadde 10 yensonga lwaki baleese gundi nga bagikoledde ddala kya gundi ballot paper yes nga abalondeddwa omwenda era bwe babalonze bwe batyo okuva ku waggulu paka wansi era olaba nti ow'omwenda owa DP yayiseewo yafunye 233 ebill 139 yandibadde nga owe10 Evans ndoza bakwanukudde because yabadde agamba nti ebill yasinze ku bululu obwa Siranda naye Evans yasobola okuba omutuufu nti obululu tebutaalinga the total the numbers yes tetalinga bojjako ababadde ebweru abadde abalwadde neba ex official nabana aba boycottings n'obululu obwavuddemu nebbali omusajja yakubye omupoliisi ekikonde bwabadde bungi kyosobola okukakasa nti wabaddewo vote abayenya abanopo ababaddemu babadde babiri at least abadde visible ne tebalonze omu kubo tubeera naye kupawano kupani tebalonze kati kitegeeza nti bw'ovira ddala ku debate yenyini nga buli muntu ajja alonda speaker obwedda awogana wayogerayo kimu nga bano byadde nga byakikalamu ebya layini z'erusuwa yasinze enduulu yasinga okukola yavadde ku facts oli ayogedde ngawo kimu nti stop there kati tewabaddewo campaign nnungi process teyabadde nnungi kakati okutandika okulonda ubana abagenze mu court abana aggrieved bajja kulaga obubbi bwennyini obuli mu process eyitibwa abantu abali mu parliament abantu they would be cream y'abana Uganda ogamba otya nti honorable members baweze 11 nga obululu buli invalid honorable MP gubayisa mu kalulu no either gana okulonda valid votes 11 from the cream of your MPs too much ku 11th parliament ekyokubiri kiraga nti process yonna yabadde mu rigging okuvira ddala kuba va ku kiraka naye eyasobose okukubiriza speaker n'avaawo n'alekawo deputy aye n'akomawo n'alangirira kyabadde kiraga nti ekintu kyabadde manipulated from the word go nti okulonda kwonna nga bamaze okuyita abantu nti ono bano mubawe temumumanyi of course abana abalala baadde bategedde nti kokasi yabagaana webadisi n'abalala naye okulonda process yennyini yalaze nti ekibeera wansi kinene wabanga mwenya abadde basobola n'okugamba nti tusimbe
line nga bakola kwerosi buli muntu oba mutya kubbibwa bakoze separate bout ninga eri open safety. Interestingly yakuta akalulu akabox kano mbaka wa NRM. Exactly. Kati no webuuza yabadda alwaniriraani. No yabadda at least ekice kyavuddeyo yadde yagenze Astre ne speaker n'amunenya sijja kukkiriza organism mu parliament otuuke n'okkuba wa police nga akuwaabira kyalaze nti wabeeyawo obubbi bungi eno wansi mu bantu bwekibanga ekiriko kamera kati okugamba nti abataalonze bwe bati parliament yonna ejjudde kamera n'abaalondeddemu eno ebbali basobola okubategeera abanupu baga nti ffe tetwalondedde ddala 67 gijjeeko ogatte obululu oba osobola okuweza ebina 87 tekisoboka. Okay, nga mulimu abataano nalabye ebbaluwa RDC gye yawandiise mu lupapula lwa New Vision yenno ng'alowooza RDC ng'ogera ku Ahmed Katerega nga yalowooza nti akalulu kano kandibadde kalondebwa bannayuganda bonna wabula so si kabondo kababaka ba parliament nga bwe kyabadde oba electorate ya parliament yokka nti yeronda. Lwaki olowooza nti buli munnayuganda oba ekyokusooka ebbaluwa eyo gwagiwandiise gye nasomye? Kituufu ebbaluwa sebo nze nagiwandiise sebo nga sinagenda ku ekyo ndaba wana amawulire okuva ewa ndowooza kiba kirango kuba kubika ani afudde nga Minister of ebyobulamu agamba ntufiiriddwa Dr. asoose ku mulundi ow'Ebola Mohamed Ali mu Tanzania ow'emyaka 37 yafudde ku saa 4:15 ez'ekiro ekikeesezza olwaleero yafudde Ebola. Yafudde Ebola, yes. Twitter yongirabye ne kuva mu Uganda Medical Association. Ffe Masaka tubaddeyo n'abalwadde ne babakebedde Ebola Sudan nga tebalina ne babakebera Ebola Zaire nga tebalina ne kati babajjeeko Ebola bundi bujjo results ze tukuuma n'endowooza tulina okwerinda obulwadde buno kubanga nabwo buzibu nnyo okuddayo ku kiri ssebo mpozi abadde okyabwa information ntono Dr. mu Tanzania abadde alina emyaka 37 yafudde ku saa 9:15 oluvannyuma lw'okukeberebwa nga alina Ebola ennaku z'omwezi 26 September. So ennaku 4 days after testing positive yamaze n'afa yafiiridde Fort Portal. Okay. Kakati sebo ekimu ku byaganzisa omukago gwa Bulaya guno gwe tutunka nagwo kwe kubanga parliament eyabwe erondwa butereevu n'omuzungu wa bulijjo awulira nga omukago gwa Bulaya gumukwatako. Neffe bwe tuba tutandika East Africa Community mu 67 eno iyala yali erondebwa ba president era wano nzijjukira twayinayo nnyo mukulu Sebaana Kizito Engineer Drico Sebaana yadde yali wa DP obote yamulondanga ogenda mu iyala n'amini yamukuumirayo okutuusa iyala luyasasika. Fakti omuntu omu yali angamba nti President Museveni yalirira kitanti okuteeka Sebaana mu cabinet eyasooka ng'agamba nti yali musajja wa Idi Amin. Kegamba naye kakati ku luno ne tukola improvement nga iyala erondebwa parliament. Naye emyaka gye tumaze bukya community eddawo nga iyala erondebwa parliament nga electoral college eyo nayo yandibadde kati eggwawo nga kati bwe tulula twagala kuwalkinga the top tugenda mu federation tugenda mu confederation okulonda okwabaddewo jjo kwe kulonda okuba kusembayo nga parliament yekola nga electoral college okubanga eronda iyala. Lwaki bannayuganda oba bajjeeko omukisa okwerondera abantu bwe tuba twagala okuganjisa omukago abantu bagwagale n'ekya federation bakyagale kye tuluubirira abantu ba campaigning mu ggwanga lyonna bagende nga babuulira enjiri y'okwetaaga okwegatta. ne bwe tuba tetukyusiza representation ne basigala ababaka mwenda okuva mu buli ggwanga obadde n'oba ttono kati wano ng'ewaffe mu Uganda tulina traditional regions 4 Buganda
Eastern, Western ne Northern, yes. Tukola bukozi pair ey'omwami n'omukyala okuva buli region nga kiwe. Ow'omwenda ne tumuwa abavubuka eyo kali neba electoral college. Bano nga bagenda medical gwa Mungu amusaasire n'omukyala Hajjati baagala aliwo n'abalala benzijukirako ku basookayo. Mugano wange tamalimu nduuza tuwali wano n'aga nti bino balonze peya olwo balina engeri gye bakibalansinga nga kumpi abaami n'abakyala benkana ne regions nga ziri represented. Ate na kino mukulu Siraje kyagamba no neri ne bwe tunagenda mu multipartyism baweereza Mugisha Muntu ne baweereza Ruzindana nduze ne baweereza ne Kanyomozi Wandera Ogalo ng'olaba representation ya shades of opinion ezaali mu Uganda mu kiseera ekyo parliament ey'ekiseera ekyo yazirowoozaako nze kati ekintawaanyamu era mbadde ekibuuza wano olw'omushana naye sirooyamu musajja wange musomesa ate olumu akwata akataka nti bwe kiba nti twakkaanya nti ekibiina ekisinza ababaka abangi ng'NRM okusinziira ku numerical strength yakyo ku babaka omwenda kitwala ababaka 6 oludda oluvuganya ne lutwala ababaka 2 omu n'abeera independent ekyantawanya nabadde Masaka nabadde mbigoberera ku TV oba ku luno ate independent okubanga yafunye ababaka 2 lwakuba ababaka aba independent be basinga obungi okusinga ab'oludda oluvuganya awo watali clear kubanga ali kibadde clear nga for example NRM eva mu caucus ng'enominates abantu baayo 6 parliament n'ekoonamu ne opposition parties kuno za nominating ze basatu parliament kwabo ng'ena okulondako aba 2 boba independent ne babameka ng'owaabwe ki kuno ndaba kirala naye ndowooza bajja kwogera okutulungamya kansooka enveeko mu kalango kano then nsembeyo Charles mbakulisiza nnyo mubulango bwaffe obwo Charles tulina eddakiika 3 ekimu ekikulu mukulu Katerega akyogeddeko ekyokuba nti nga tebana bagenda mu kulonda parliament eronde aba FDC atwalanga ebifu literally byonna so waliwo culture nti wanaakulira okuvuganya then aba atwala ebifu kyobola abangi ababeerangayo Mugisha Muntu Ogalo bali ba FDC kakati n'abaana bakyagulani bo batunduza babadde bakyagala nti nabo batwale ebifo byonna ebya shade of opinion endala but that's not the larger issue. Nze the larger issue eri nti mukulu Museveni akyalina mechanism engeri ja controlling parliament yes kyekyandibadde kikweraliikiriza nti mu kukola constitution eno ya 95 twayagala parliament ebe n'obuyinza nga yenyampala ya president nga yes yekalabalaba okay nampalera mu Luganda nampala yes kalinga ye nampala wa kalabalaba is just to observe they are looking at someone who controls nagaguno mu mtu wagukoze bulungi guddemu kati bwira betwali tujuwadde chobola parliament yali yino twaji obuyinza obujjawo president naye president talina buyinza bujjawo parliament ne tujwa no obuyinza obujjawo ministers but there is no minister who can sanction a member of what of parliament kakati bobanga parliament tusene ku stage wojuwalisi no tugenda kubanga tukumonitoringa ku kamera nga tukulengerera ku kamera kulaba ntikalamu tedda wansi ekyo kane ekitya va ku kyokuba nti eriya bribes then temwina parliament je twali tutaddewo 1995 constitution kati teriiwo Uganda has no parliament because omukulembeze yagiwamba it's an institution etaliiwo lwaki teriiwo kaziremu nkikunnyonnyola because kyekirungi ekiriwo nti naliwo
ngabuteekawo naliwo ng'omujulizi wo. Yes. I think I could have been the youngest MP. Okay. Yes. Nze nali asingayo obuto. Kakati nze mujulizi wo because balete abanyi tebakyaliwo. Nabudere abali bamanyi history mayanja kakyama amanya abali bamanyi kulwaki obuyinza obungi mu president bwali bwetaagisibwa okukendezebwa abali bakimanyi because nange nali sikimanyi. I didn't know that history kati nange njibajjako najibajjako ng'omujulizi eri gy'oli nkugambe nti Uganda yafa edda mu historia olw'okuba nti president yabeeranga n'obuyinza bungi kati nga tunoonya eddagala tukendeza tutya obuyinza obwo kakati ng'obuyinza obwo parliament ebe n'obuyinza wano nga yeewa omusaala nga yeesalirawo omusaala ate ng'omusaala guli charged on the consolidated fund kitegeeza not vote on account nga nsimbi zirina okubaawo ne tugiwa obuyinza bungi nnyo kakati gye twali tuzimbye mu CA kat parliament teriiwo. So now I can authoritatively tell you and even declare Uganda teina parliament. It has no parliament. Kati kyano badde kikweraliikiriza now kati mu bino mu politics munda babadde balina okuteekayo abakyala aside nga bakyala bwebanga mwenda atalisi basatu nga balina kuba bakyala kati bwe batuula munda bwe bagenda mu kalulu nga n'omukyalo omu gwe babadde baleese mujenyi ayinza okugwa kati bwagwa nga results tezigenda. That means then nti omukyala yaliwo as independent nga yali alina okuwangula basobole okuweza the two ladies. The two ladies kati bagenda okukibala munda nga NRM erina okuwaayo omu mu mukaaga. Yes. Right? Sacrifice. Yes. Naye nga mo strike yali agenda okugwa ate nga mukyala. Kati kwe kusalawo nti aba babiri ba independence bagende balwane kyobola abona bawangudde. Yes. Nawo kati nga yali agenda okulugwamu Seranda. Because Seranda abalalwane yagaba. Nawo nga denje eri nti agaba bwawangula ebibiina byonna tebigenda kubaamu. So badogenda kuba ne results nga teziriimu kibiina. Museveni and independence. Yes. Kakati nga balina okulwana nnyo Seranda akole ki n'ekirala bwabadde waliwo endagaano gye baakakola. Forget about endagaano nga olina okubawo ekibiina because ne APC yabadde n'ekibiina yabadde mu yali endagaano. Kakati nga the only way Seranda okuyita competition ebaddewo agaba n'ata mukuba nga Kyagulanyi group erina okuvaamu erina okutalonda. Kakata awo science awo yajidde ne babagamba ne badiringa nabo katwa ne bekandakanda nga batagala kulonda because singa balonze agaba yandiseewo kakati singa yayiseewo kati NRM badegenda okubeera ne crisis ng'erina results Arusha nga naye temuli bibiina bibiina ebivuganya nga independence and independence nga baayo including agaba and above all nga agaba olaba n'erinnya lye so kakati so ne bakola akakodyo omulimu gwabadde gw'amaanyi nnyo okulaba nti Kyagulanyi group teronda gwabadde gw'amaanyi ate ani abakuba obutalonda kati science naye eryawo abatuuliriza bwe tubadde onakuba leero musibe bulungi.